Abantu tebabuzaabuzibwa babadde bamanyi Maama Sam ne banoonya Maama Sam nga tebamulaba nga balaba na Kitto Lydia nga ku ballot paper oba ku ballot paper kuli ku lunaku luli lwennyini olwokusatu olwo abantu bakimanyi bulungi bonna ab'ennansana b'engendo kiikirira aba West A ne 2B nti na Kitto Lydia Nalongo yenze Maama Sam ng'okoze ndahira omusajja abadde andyako nnyo emmere ngenda okuva mu kampeyini sanga emmere yonna yona obusapiki bukalu nga bonna buweddemu oba stress yakalulu nedda kakafuuka manya abantu basalawo dda Maama Sam oyitamu komedi tafudde tunaddamu okulaba mu komedi waffe tajja kufa ensonga zenyabo comedy really online it's just getting naku lumu like Sunday nga toli busy ne shooting ne butambula ne office ogisigalamu ng'oweereza so enzijibiri comedy ne n'olw'ebyobufuzi zonna ajja kusigala oziyingiramu ndi mukazi mukozi nnyo buli kimu nsobola okukikola nga tudduka Samu muzaako ddi Samu ngenda muzaako abalongo kasita tumala wano tumala kukola ndagaano kasita abanga takyandyako mmere nga tagenda kuddamu kundyako nkoko enyabo awo ngenda muzaalira abalongo okkiriza omuzaalira abalongo tugonjoola ebizibu ebyo byonna ambulero Maama Sam ereese amaanyi olunaku lwaleero abantu bagenda bagwamu amaanyi nti omuyaga gukendedde ambulera y'amaanyi oba omuntu Maama Sam nga gwe bawadde ambulera kati gwe w'amaanyi era n'okuscreeninga abakulembeze basooka kujjamu b'amaanyi wakola otya okufuna ambulera Maama Sam bakola interview ne bakwekebejja ne balaba ng'osaanidde ground eri etya struggle girimu otya era abakulembeze bonna be baawa ne balaba nga basaanidde bulungi nnyo so kati abantu balonda ambulera n'omutima gumu nga bamanyi kyekyo kye balonda kyekyo kuba okuva ku bibiina ebirala ffennuupo twateekawo akakiiko nga keekebejja abakulembeze n'okakasa nti nno ye mukulembeze asaanidde ali ku ground amanyi kyakola asobola okuweereza before nga tebannakuwa fulaga yaabwe mu meeting eno Maama Sam ey'okutaasa akalulu n'okuyega akalulu gye tulabye Tata Sam tetumulaba lwaki akulekeredde mu mbeera eno Tata Sam waali nnyo waali nnyo era tanvaako era n'akalulu y'omu ku bagenda okukakuuma olwo lennyini yasooka ku poligagenti bweraliikirivu bwange enyabo kutuuka wali eri n'atuuka okusaba emmere ng'ate tuli 2020-21 gwe mwaka gwe tuli mu 2021 so bagiyita political year oba musical year oba calendar year oba comedy year so mu mbeera eno Makaika the processor Rupi okuva ku Kibese Star TV kwagala ne Metro FM mbaawo olunaku lwa Sunday mu lugambo lw'abayimbi abatutumufu n'okubala ennyimba esinza okubeeza akabi ku 98.8 Metro FM so kanyume kafe akenkola video ne wali kutuba streaminga live yes ali ku mutimbagano wa ku YouTube so olunaku lwaleero ndi musanjivu okubanga negatiddwako nkuyite rino amanya amatuufu nga tunayingira gaffe gali gakola ssente galwanira nkoko amanya amatuufu na Kitto Lydia Nalongo na Kitto Lydia Nalongo Maama Sam aka na Kitto Lydia Nalongo tuyingire erinnya lya ssente umani kansala tudde ng'ekyo kyanguya nnyo abantu basazeewo dda owai abantu tebabuzaabuzibwa babadde bamanyi Maama Sam ne banoonya Maama Sam nga tebamulaba nga balaba na Kitto Lydia nga ku ballot paper oba ku ballot paper kuli ku lunaku luli lwennyini olwokusatu olwo abantu bakimanyi bulungi bonna ab'ennansana b'engendo kiikirira aba West A ne 2B nti na Kitto Lydia Nalongo yenze Maama Sam ng'okoze ndahira omusajja abadde andyako nnyo emmere ngenda okuva mu kampeyini sanga emmere yonna yona obusapiki bukalu nga bonna buweddemu oba stress yakalulu nedda kakafuuka manya abantu basalawo dda kakuyege tumulaba abantu kakuyege kiri kityewo ground ogikoze otya twasembyera babitone ng'akaaba kuva mu kibiina kya Nuupu babamunyaze akalulu kaffe era kyova olaba tuli mu nteekateeka right now ya kukuuma akalulu kaffe kuba abantu kibaluma nnyo okulonda akalulu kaabwe ne bakawa omuntu waabwe gwe baagala ate ne bakabulankanya kituufu era kati ze nteekateeka ze tulimu za kukuuma akalulu kulaba nga
akalulu ako tewabaawo akatawaanya tewabaawo akakyankalanya enteekateeka Mama Sam okulonda okusembye emabegako naddala kwa mabegako abantu tebajjumbira bulungi enteekateeka eno gikoze otyo okunza abantu bajje balonde kuba abantu badde besambye akalulu okuva kwa president akaddako abantu okujja tebaali bangi so enteekateeka kukana eri etya abantu moralo yafaamu olw'okuba nti nga balaba kye balonda si kye balaba enyabo so moralo nekendeera naye kati ffe tubakubiriza ekintu kimu mujje mulonde abakulembeze bammwe baggweyo entebe tugenda gifuna iyo tulina ogibanja entebe yaffe eyawano eyawaggulu yagaana mama si eyo yennyini tulina ogifuna Mama Sam omukulembeze bamutadde todamubuuzaako wamunyonyozaako ne mwogeramu omukulembeze abadde bize kubanga was it yesterday abadde meeting aba member parliament abayitamu ate naffe tubadde mu nteekateeka eno za kalulu naye nga anytime tugenda mukyalira tugenda kuwayamu naye atubuulire ki ekiddako nabiki bwe tugenda okutambula tuba tulina omukulisa akalulu mu meeting eno Mama Sam ey'okutaasa akalulu n'okuyega akalulu gye tulabye Tata Sam de tumulaba lwaki akulekeredde mu mbeera eno Tata Sam waali nnyo era tanvaako era n'akalulu y'omu ku bagenda okukakuuma olole nyini yasooka poligagenti bweraliikirivu bwange enyabo kutuuka wali eri n'atuuka okusaba emmere ng'ate tuli otujja mugamba alinde lwaggulu oba kiro agenda kubaawo ng'akakuuma bulungi Mama Sam ali eyo abaagala okujja mu kalulu kano manifesto wagikola dde abantu bagimanyi okubayisaamu katono kuba tulaba kati mutudde meeting weerimu kuyega abatakumanya ababadde bakakomawo okuva ebweru abalina endagamuntu zaabwe Mama Sam kiki osookerako enabweru eno Nansana West eno ndiwo woman councillor Nansana West 2A 2B kyensookerako njagala kuyimusa mutindo ogw'abakyala ogw'abaami n'ogw'abaana njagala okubeera ng'abantu bali mu mbeera eyeyagaza tukolere wamu sikyayagala kulaba ku kasasiro abantu saagala muntu anyigirizibwa mu bintu bino bya misolo ate emisolo ne bagibajjako ate ne gitakola njagala kukolera wamu ne ttiimu yange gitugenda okubeera naye gye neekakasa obulungi nti nuupu yonna bwegenda eyitamu tusobole okubeera nga tugonjoola ebizibu ebyo byonna Umbrella Mama Sam ereese amaanyi olunaku lwaleero abantu bagenda bagwamu amaanyi nti omuyaga gukendedde Umbrella y'amaanyi oba omuntu Mama Sam nga gwe bawadde Umbrella kati gwe w'amaanyi era n'okuscreeninga abakulembeze basooka kujjamu b'amaanyi wakola otya okufuna Umbrella Mama Sam bakola interview ne bakwekebejja ne balaba ng'osaanidde ground eri etya struggle girimu otya era abakulembeze bonna be baawa ne balaba nga basaanidde bulungi nnyo so kati abantu balonda Umbrella n'omutima gumu nga bamanyi kyekyo kye balonda kyekyo kuba okuva ku bibiina ebirala ffennuupo twateekawo akakiiko nga keekebejja abakulembeze n'okakasa nti nno ye mukulembeze asaanidde ali ku ground amanyi kyakola asobola okuweereza before nga tebannakuwa fulaga yaabwe Mama Sam oyitamu komedi tafudde tunaddamu okulaba mu komedi waffe tajja kufollow ensonga zenyabo comedy biri online it's just getting lunaku lumu like Sunday nga toli busy ne shootinga ne butambula ne office ogisigalamu ng'oweereza so enzigi biri comedy n'olw'ebyobufuzi zonna ojja kusigala oziyingiramu ndi mukazi mukozi nnyo buli kimu nsobola okukikola nga tudduka Samu muzaako ddi Samu ngenda muzaako abalongo kasita tumala wano tumala kukola ndagaano kasita abanga takyandyako mmere nga tagenda kuddamu kundyako nkoko enyabo awo ngenda muzaalira abalongo okkiriza omuzaalira abalongo nga tudduka abalonzi bo bakunge abali ku Star TV n'abatuwuliza ku 90.8 Metro FM okusatu olujja abalonzi baffe ku lwokusatu olujja ennaku z'omwezi nga 3 February mukeere nnyo
In fact sinnansana yokka mwenna abalonzi bonna olunaku mujje mulonde abakulembeze bammwe abasooka ku mutendera ogwo ogwa wansi ate mmwe ab'ennansana ku luno we munaasuwa akalulu kano nembeebaza bangi babadde nga bajja nga bagamba bannange Mama Sam bakulonda leero nti asi leero nti kale ntawaanidde kyokujja olunaku lwe mubadde mwesunga leero lwennyini nga 3 ennaku z'omwezi olwokusatu next week mujje mulonde era mumanye nti nno omukulembeze wammwe mumulonze era mbaweereze bulungi bwe kiri so oyo abadde Mama Sam naye nga nsubira amagye gaggumidde tulengera bali mu miitingi wano yakuuma kalulu zawedde dda amagye gonna buli wamu wonna mu ango zonna amiina so tuwagaliza mikisa myerere Mama Sam anekaanekanye ali mu kitambaala omulengera gwali eyo ali ku online ali ewaka nagenda olaba interview eno anekaanekanye ekiteete ekyo ekire ekya kkala ya nuubu kalimu ka red katini ka white mwe kali kwegamba n'omuntu nga ye omulama kweguli Mama Sam tukwagaliza mikisa myerere akalulu kamegge abadde bakuzanyirako nti comedy teri serious tusabe ekintu kyambuke kigenda kwa ate n'obuweereza oleme kutwerabira era omukulembeze omutuufu bamufunye amiina so tukuyanza nnyo abadde Mama Sam gwe tubadde na exclusively thank you so much